Olunaku lwa leero njagadde tulabe ku it's a little bit of advice lwaki toteekeddwa to unlock your phone with a face. Unlocking a phone by a face. Systems nyingi eziri mu masimu ze batukoledde, especially tebyaliwo mu kusooka naye teknologiya gyatambudde oba gyalaga ebintu bigenze bikola ki, ebintu bigenze bikyuka. Tulina fingerprints, tulina pini, tulina pattern, tulina password, face unlocking, n'engeri endala ki nyingi nnyo z'okozesa. Naye badde ngamba bwe kiba kisoboka okwewala face unlocking, do it. Bwe kiba kisoboka. Katusooke tusabe enkunnyonnyola. Kitaffe oli mulungi era tukwebaza kubanga obukeeseza nga tuli balamu. Tukuddiza ekitiibwa n'amatendo. Mwoyo Mutukuvu ejjangu mitima gyaffe n'emitima gy'abo abatulaba basobole okuba nga bategeera amazima n'amazima gabafuula ab'eddembe nga tuli mu mulembe oba mu biro nga sitaani akakanyizza okukakkanya to hardens emitima gy'abantu. Mukama ffe tusabye obasisinkane nga wayogera mu Ezeekeri nti olituyiwako amazzi tulinazibwa tulitukuzibwa era olitugyamu emitima emigumu ng'ekyamayinja otuwa emitima egiringa egy'ennyama mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omwana tusabidde, amiina. Kale ffe eri ku channel endala ey'ebirooto ng'oba totugoberera oli osubwa binene nnyo kubanga ate tutambudde. Ekyo twakutte okuloota ki, okuloota kasooli ne tukwata ne ku ki ekirala naaloko, okuloota ennyumba gye wakuliramu oba gye baakuzaaliramu. Kakala ate olwali tugenda kwata ku ki, okuloota nga bakubbyeko essimu, okuloota ng'essimu yeeweddeko eryanda, okuloota nga essimu ezikidde, waliwo aloota nga eryanda libuze kyokka essimu agirina. Okitegeera? So ebirooto byonna ebikwatagana n'essimu we tuva wano twambuka ku eri channel. Saba link tugikuwaawo mu comment section oba jangu ku namba zaffe eza bulijjo tugenda kukuwa link otegeere bannayo oleme kubeera muzibe. Ebiro bino sitaani ayogeredde mu bantu mu kwolesebwa n'ebirooto. Ebiro bino Katonda ayogedde eri abantu okuyita mu kwolesebwa n'ebirooto. Kakati bw'otabitegeera obuzibu bubwo ffe ogwaffe tugukola era Mukama atuluŋŋamya. So saba link awo tugikuwe. Kakati badde nkugamba essimu oba ogirina ng'olina face unlocking, bwe kiba kisoboka giggyeemu face unlocking osigaze endala oba gyewale. Why? Manye ebintu ebimu tujja ne tubakaabirira ne tubagamba naye kino ekintu mukireke. Mugamba biki bye boogera buli kimu kya sitaani. No, tetugamba buli kimu kya sitaani wabula ate waliwo bye yeezinzeemu. Waliwo bye yeezinzeeko ng'oyinza obutabisimatuka. Kakati ffe tukugamba nti ekintu weekiti sooka okyesonyiwe. We twogera ku New World Order Program oba we twogera ku digital ID n'ebintu ebirala, this is a data information ekufunibwako oba information ekufunibwako. Kakati kankubulire nti teri alisekiwa oba wadde tokimanyi. Information zaffe zonna ezisinga bazikola ki, bazitubbako kubanga fingerprint eno gy'oteeka ku luggi lw'oyitirako ku mulimu gwo ng'ogenda okukola neggulawo abakolako mu bifo eby'ebbeeyi. Okitegedde? Fingerprint eno gy'oteeka ku kuuma ng'ofuna ki line n'ebintu ebirala nti w'ogiteekako edisplayinga information yo. Kitegeeza information yo eringa eri muki mu fingerprint mu musaayi. Kiva nti essimu yo ne omulala ne wajja n'ateekako the same finger teggula. Kati these are fingers. Ne wookwata finger endala ninga the same hand the same person tekola ki, teggula. Baba bamaze collecting information. Let me tell you, no one is safe.
unless ng'okkiriza Kristo ogenda obeera safe. N'ebyo bimwewalambu biki information baazibajjako dda database bagirina. Kaakati face mask mbazizaayo mu COVID-19 face unlocking your phone. Okimanyi buli okolawo oti unlock bakuba ekifaananyi. Bino ebintu biwulikikanga ebyekito eri abo abatabitegeera oba biwulikikanga katemba. Naye buli wookwata wooti unlock, they take your image. Kifaananyi kikola ki? Kigenda. Olaba babinoonya ku ma Facebook gammwe gye mubiteeka. Zi profile picture ne babidownloadingayo ne babitwala. Ba agents. Tulina ba agents nga bo bali trained media. Okitegedde? Nga bali trained media. Bagenda ku profile ne bajja ebifaananyi byammwe. Ne bagenda ku ma Facebook anti buli saawa mwe sanga omuntu ng'omulimu gwe kwekuba buli saawa selfish. Eshwe n'ateekayo n'atimba. So balaba okuyita mu bifaananyi omuntu asobola okusoma endowooza nabiki byokola ki nabiki byolowooza n'ategeera n'obulamu bw'okola ki n'obulamu bw'olimu. Nze ndwawo okulaba omuntu nga postinze ebyawandiikibwa kizibu. N'agula sumbusa na serefi, n'agula amazzi serefi. Okitegeera? So tulina ba agenti si kibi by the way gw'amanyi n'obulamu bwo, naye tulina ba agenti aba ng'omulimu gwabwe kutwala profile picture z'abantu. Okitegedde? Tetuli bagulumiza nti b'amaanyi. Naye kisinzira level yo, your spiritual level of maturity, level ye y'omwoyo. Era banaakusanga ng'oli wooti bajja kitwala bakikozese byonna bye baagala ate bikole. Nza kubuulira. Naye webanga level yo eri above, they can take it and they fail to do anything. Kakati wano mubanguyiza with face unlocking, mubanguyiza okubasindikira. You update them each and every time. Wanga buli saa okola ki? Owaayo your identity. Kubanga n'essimu okugulawo erina sooka ekuba ekifaananyi esensinge you are the right person. Kubanga mu kusooka wakuba ekifaananyi ekyasooka. Tewala nti wobeera mu kizikiza egaana. Oba weebisse face egaana. Eyagala awali light. Be bulungi ekifaananyi bakisindike naawe okakase. Kakati waliwo ebintu ebimu ebijjanga birungi. They are good to embrace biraga modernity. Okitegeera ne level kwe tuli. Naye ebintu ebimu we tutabyesonyiwe. Ebintu ebimu we tutabyesonyiwe ne tubirekera bannyini byo. Twandikomekereza mu buzibu. Nze mbabuulidde ekya face mask, manya ekya face unlocking. You people, they have collected enough of your photos and information. Kabatwale fingerprint. Baleke kuba tolina ngeri gy'oyinza kukola ki? Kugyewalamu abamu. Naye ate waliwo abatagikozesa nga bo bapini. Oli abantu bapini. Naye kubuulire n'okozesa pini emirundi 8. Still waliwo ojja okwetaaga fingerprint. Naye ndi kulabula abakozesa face unlocking. Nze nkuwa kyemmanyi si nnungi. Okugivaako kiri eri ggwe. Manya I'm not here to dictate va ku kino no. Nze nkubuulira what's going on kati kiri eri ggwe. Either ogivaako oba ogenda nayo mu maaso. Naye nze nkunnyonnyodde biki ebiyinza okuvaamu ng'ogenze nayo ki mu maaso. These people they collect photos. Ate engeri ennyangu y'okuwamba emmeme z'abantu n'obateeka bondage ebifaananyi. Kutaba musabo baagala nnyo ebifaananyi. Ebifaananyi, that is your invisible person. Omuntu atalabika naye nga waddala yeggwe naye ng'oba invisible.
baba batekinze the whole you wadde oba toli awo physically but ekyo kifaananyi basobola kikozesa ne basikayo emmeeme eyo very easy jangu nnyo engeri gye bakikozesa very easy ne bagisika ne bakozesa bye bakukozesa kakati mmwe otunulira profile z'abantu naye nga abalokole naye n'ogenda ku status ogamba mukama yeebazibwa omunazaaleesi tegedde nga status oba tolina byakuteeka nga ku status lwaki tobyesonyiwa biveeko omuntu ateekayo binoga naye gundi ono mulokole obaze mulokole I'm not here to judge era size kwogera ku status naye nzize kwogera ku kye tuyita face unlocking your phone bwekiba kisoboka gyesonyiwe oba owulira osobola olaba nti tuli ku mboozi y'amalwa nga ng'owulira tebikolera osobola ogireke then gokyalaba ebididdirira mu maaso awo ate saamuliza awo titosobola zifiiringa direct picapassion zezimu zijja indirect ebyokulootaloota ebintu byemutategeera eyo muloza ebimu bivaawa bitategeerategeerekeka era want you feel there is someone bakitegeera era nti n'owulira presence y'omuntu omulala bivaawa so kiringa bwe nayogera ku ndabirwamu ez'abasajja abo ezaabwe ntujja okuma ogiyimiramu wooti it is extracting your soul and taking information kitegeera kati kyekimu naki face unlocking essimu kiba kisoboka kola ki yeesonyiwe kwekubadde okulabula okwaleero mu ddakiika ezo entono zenjogeddemuko naawe alina amatu ajja wulira atalina matu wegenda mu maaso tetukukase okuba ng'ova ku face unlocking ekintu ekya kyagenda okwogerako nga wenaaba nkomyewo bu emojis bwa whatsapp n'emikutu emirala waliwo omuntu yansindika ka emoji ne mugaana negwe kano ka emoji g'okamanyi nga kakoze ziri sayini ze nasomesaako emoji zonna simbi naye banaye nga tonasindikira muntu emoji sooka ogyetegereze ng'oyinza okuba nga tomanyi kyetegeeza kati awo ng'obyesonyiwa okitegedde ng'obyesonyiwira ddala so wenafuna obudde nja kujja nkwate ku ku emojis ezo ezimu kiba kisoboka nja zibalagaawo ze mulina okuba nga mukola ki mwewala okuba nga temusindikira abantu ezimu bubonero ziri mu bubonero bwabwe so olina okuba nga weegendereza kale tetugenda kubanga situsukka wano wetuva wano tugenda kulaba okuloota ng'essimu bagitutte kitegeeza ki saba linki awo tukuwe waliwo omulala waloota nga bagibbye naye wabiva nako walowooza oba bagenda kubba smartphone yo naye nga eri yali spiritual communication bagitwala dda abamu tekuli muliro wetagako kyajinga abamu wetaaga gula lyanda lyafa n'ebintu ebifanaganako webityo saba linki obajjangu ku namba zaffe ez'essimu ojja kuba nga ate ozifuna ndowooza tugenda kwetololamu wetunaakomawo kapiteeni waali mu nnyumba okuba nga ate akutwala mu maaso ate n'olunaku lw'emmande waliwo omugenyi omulala ono wootamuwulirize ono ojja mmutegeera nasoose mukolako interview out emabega wa kamera nsooka nkakasa byayogera then n'emboozi gye nakusuubiza eyo omuntu yatugambye 225 226 kigenda kutokota nga si kisaanikire katukomewo.